omwaka ogujja ku Valentines mpasa Fille. Mulindeeko ayinza okugaana. Si yali awategeera ennyo. Koneno Abitex ne Bebekulu ne Zuwena munyambe mubayite bonna gye bali ne Fille Exodus sembera tukube endongo. We dropped a brand new song today, Exodus and Fille. I love this song. Skills on the beat. I love this song, Exodus. I love it. Twasazeewo nga bw'onoosasula bagamba batya to pay tithe. Twataddemu oluyimba tugenda naluteeka mu vidiyo ye tithe yaffe Mr. Robert Kayanja. Miracle Center mugambe Robert Kayanja yeyo tithe yaffe. I love that song. Erina paati egamba wanzija mu kiduula kati ngenda na ku mudaala. Obis Lugia Gemanyaga nga tulaba akaseera kano always mbeera okulaba nga batusako ebyakayo byonna ebibeera biri akaseera konna. Finally the king of the mic ya leero ya lunaku lwa leero abasinga mbadde mugirindiridde side eyo bigambo bingi nnyo bibadde bijoogerwako naye nga olunaku olwa leero king of the mic MC Cuts agenda kubeera nga tukuba one of the biggest shows zatera okubeera nazo mu mwaka. Jjukira tuli ku season ya kubiri, season ya soka yaliwo last year yajikuba ekintu ekibeera action packed. It was full house nga toyina woyita, but guess what, this season tuzze mu mbeera nga bingi nnyo bi happening mu life ye ng'omuntu and as well n'abawagizi be side yabazze bakikwasaganya ekintu kye nga bajja bamuwagira wano ne wali mu mbeera ey'okubeera nga baweereza. Jjukira nti king of the mic yajja mu mbeera nti ono guy mwana abadde so much ku muzindaalo guno ng'akikuba akize eno n'eri ali so much celebrated wekijja mu mbeera ey'okukwata mic hyping up shows ne zibeera za kabi nnyo kwegamba ebintu bino byonna abikoze for so long. So obudde obusinga bwonna abumalidde ku muzindaalo. Omuzindaalo yemmere ye ameise azimbye abayimbi bangi ayambye ba MCs bangi nti n'olunaku olwaleero abaana bonna generation gyolaba olwaleero abakwata microphone ba MCs olaba nti bavudde mu mikono gya MC Cut. So okuva ku bayimbi okutuuka ku ba MCs bonna aze abakwatako mu mbeera eyakabi ennyo. So okutuuka ku show eno y'olunaku olwaleero turn up tefaananyeeko naye mulundi guli ogwaggwa. Leero abantu babuzeebuzeemuko simanyi lwaki mbeera ya budde nkuba simanyi naye nga abantu okusinziira ku mulundi guli yali full house naye nga omulundi guno abantu bo bazeleti nnyo. But nevertheless show yesobodde okubeera nga egenda mu maaso, esobodde okubeera nga etandika side zano ku wave launch ekololo. So embeera eriwo akaseera kano bayimbi tusuubira bangi nnyo kubanga ayambye bangi, so tusuubira bangi nnyo okubeera abagenda kujja performing, but it's a night egenda okubeera nga eddamu ebibuuzo bingi nnyo. Twagala tumanye MC Cuts ali mu shape ki, ali mu state ki naddala ey'obulamu bwe, naddala mu mbeera nti abasinga baali bamanyi agudde eddalu, abasinga nga bagamba ali mu state weight, naye okusinziira kwa abamwetolodde bazze batukakasa nti ali mu mbeera nnungi nnyo. So olunaku olwaleero agenda kubeera nga making a official public appearance gye tugenda okubeera nga tumanyiramu ddala nti blood ali mu mbeera ki. So bye tugenda okubeera nga tufuna olunaku olwaleero wano ku wave launch ku gye bayise king of the mic. Kaba sides off nkuwadde emmotoka genda bigama. Oh man, listen. Nataka ku Instagram nimbagamba I'm the richest boy in Africa ne mulowooza ndi mulalu. But let me show you that I'm the richest boy in Africa right now. Wizkid agenda abikole. Mugambe Wizkid byenkola abikole. Kale abikoze. Saidi entakera ku makya genda mu bond emmotoka gy'osongako ne tusasula. Oba kawundo oba hali naye atefuna ensambusamu. Me out of sin, no matter any situation. I pray to him and seek for salvation. DJ Jose mukanoonya ku YouTube mwanguwe. Essanyu lyange, ssuubi lyange, liri mu ggwe kabite wange. Essanyu lyange. Tulinde kayimba nga Fille kimala. DJ run the music. Tugende mu rules. Tugende mu voltage music.
Ladies and gentlemen, 2019 has been a great year for Cats music. I tell this boy every day, you're the next radio of this country. I think even radio Yonajari Ali happy. Ladies and gentlemen, my brother, my young brother, I found him in Namasuba in the ghetto. I told him, you don't belong to the ghetto. Ruse on the microphone, Kuguli de Haria. Where's Ruse? Get me Ruse. Get me Ruse. Where's Ruse? Ruse and Kuli de Haria, Chimeja. Where's your jacket? Put on your jacket. Give him his jacket. I just gave him a platinum jacket. These jackets are only 2 in the world. Ruse and mine. Bobo yagalagendo jinoni. Bojifuna njingule mitwalo 10. Ruse jangu tukubendo. Ono mwana namusanga namasuba Alan Sodia yamumpa. Ningambo mwana yimba bwati akola ki mu ghetto. Nkukulide Haria. Kona akapera. Nkulaze buli kyenina nsigadde kwayambula omutima ne wegula jana oyongera kukwewala. Bangambye kirira wansi ku stage eri. Thank you for loving the king of the microphone, MC Cats. Agabye kati agabira ddala nno tasaaga. Akalulu ka Cats kaliwa! Achagaba nno mwaye we. Now, it's Cats music. Indeed ono guy ali king of the mic asinza kubeera nga nkibeera mu kwembera yonna egamba nti ono guy takikubye ebbanga kubanga okusinzira ku bifaananyi byolaba akaseera kano abamu ku ba artists batandise okubeera baperforminga ng'era bano ba artists abasinga be ba Cats music. Cats music eno Blood ono yagitandikawo mu mwaka gumu 2 emabega najja nga akwasaganya abayimbi bangi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti yafunamu obutakkanya ne Fille, Fille mama Abi, mama w'omwana we omuwala, so ne babeera nga bafunamu ko obutakkanya wano ne wali naye nga Cats music yasobola okubeera nga ekintu kino akikwasagana n'agamba nti music is passion, ayagala nnyo music kabeere nga aleetayo ko n'abayimbi abalala babeere nga bakikwasagana, so watyo yatandika gye bayita Cats music era nga abayimbi sofa bolaba abo okuli Hayes UG okuli Shamike waliwo ne youngster omutenyo nnyo kikwasaganya obulungi ennyo ayina music mungi nnyo era nga apparently kigambibwa nti music Fille gwagenda okuddako yenna okuyimba oyo omwana muto yagenda okubeera nga mukwasaganya mu mbeera eyakabiso. Cats music erimu abayimbi abo abato abali mu kubeera nga bakikwasaganya naye nga kyenyiza okuba nga nkutegeeza akaseera kano kennyini nti enteekateekayo eri just fine, just nti abantu nga twayogedde bye babuzeebuzeemu kwano ne wali then wetudda ku Cats ng'omuntu nyinza okugamba nti state Cats gyalimu okusookera ddala Cats ayogera nga si Cats ayogera, kyenyiza okuba nga mbawa assurance side eyo nti mu mbeera gyalimu agabagaba nnyo, simanyi spirit yene ey'okugaba yagijjeewa, then ayogera ebintu ate era abasinga ebibeewuunyisa tonight but still naye ng'omuntu akibagamba nti siri mulalu mbyogera ntegeera, so waliwo okubuzaabuzibwawo ku Cats gwe tubadde tumanyi then nono Cats aliwo nti omulaba yembeera ali munongi alina sound mind but olaba waliwo ebikolwa byakola ebitali bya bulijjo ebitali by'abantu ba bulijjo by the way kwegamba ye buli muntu amulaba ali mu spirit ya kumuwa buwi ajjukira bagamba nti omu ku bavubuka abato naye nga bali rich in Africa, so mweyembeera yembeera gyalimu okulaga nti agenda kubeera nga agabira abantu buli kiseera kyasiima kyakuwa era ennaku zino gwe woyita okumpi ne MC Cats wali ewangulira oba ettaka oba emmotoka oba ssente enkalu, so yenna ekimuli okumpi yaliwo okubeera nga agaba bugabi naye nga mu kiro kyekimu kyensinza okubeera nga nsanyukira oba kyensinza okuba nga ntegeeza era kyenjagala okutegeeza nti side soft producer wa Fille ebiseera bino ennaku ezo eziyise babadde balinawo okusika omugwa ne MC Cats naye nga kyenkutegeeza akaseera kano kennyini bano ababiri bali mu nkolagana eyaddaladdala era side soft mu kifo kino waali era nga yali mu kuteekateeka music wamu ne ba DJs ab'enjawulo okulaba nga abayimbi ba Cats music bakola performances. Thank you so much, King of the Mic. Chimala. Azanya kali akapya sha. Kali akalutalo. Akalutalo. Obuntuntu. Mukanonye ku internet obudde tulina.
Kayimba manga kapya kali latest. Obudde tulina mukanonye ku internet yoyo DJ ali professional. Kale. Tekaliyo. Kabuze. Kwagala nnyo. Naye wanyumye. Tewale kusiima. Oba ali akwambaza Saidi Deva. Saidi Deva mmotoka. Ndabye sente zaffe ziraga. MC Isaac, ladies and gentlemen. Obugalo wa Kasima naye. Anyway, let's join suspect Laser. MC Cuts ayogera ebigambo bye ebisesa wamu ng'era still bikyewunyisa abantu. Personally mbaddeko mu kafubo ewamu najja blood oyo n'aberangira still bino ebintu tabyogera lwa stage mu marking ebigambo byayogera. Bino ebigambo tabyogera lwa stage nti ali mu kusanyusa show. Bino ebigambo abyogera ng'omuntu bimuva ku mutima gwe off stage. Personally mbaddekaawo ne mmulira era nga still akyavaamu ebigambo byebimu. Asuubiza abalenzi bonna abamuliraanye nti mugenda vuga amamotoka era yetagenda kukoma kubeera nga agaba. Tugenda laba ekintu kino kigenda okubeera nga kigwera. MC Cuts king of the mic kwe tukyali katubeere nga tubawa ku bimu ku bigambo bya MC Cuts. Later on tubeere nga tukomawo tubawe ekifaananyi ekisingirawo ddala ku show enengeri gyetambulamu. Shamika soke. Bali kunyimba zange buli magamba bazanya ate bazimpadde. Tonafuna taka. Busoge kuweyemu nawe busoge kuweyemu. Naye busoga ne mungwamu mwe wachabazinga mbu. Ndidiga naye omuga n'okuwa abantu ettaka lyabwe n'akagabira abantu bataano mbabazi. Asisukawo. Dagala sikuwedeyo kwamu. Naye usoga gwe gamba Saidi gamba ti abazinga ne bagana okumpa ettaka lyange naawe nkuwaddeyo kwamu. Shamike, ladies and gentlemen. Wanakale tunalayira mu lwatu siyoweza ulobi tuliri wamu newe buli bawabu se diba muwonga pindi mukatuliko kutuko tayari kunzijako mpozinga kusala wapo ngoyagala kugenda nabo moyo gusula uwoza yakubalirako bebi nakwesiga mu matumbi g'ekiro manyane mu birooto gwe waneddiza leka nkuyimbireko nakayimba kako. Alright, yeye mbeera wetu wetambudde wakawungezi kuona ku lwaliro tubadde ku wave launch show gye batuumye King of the Mic season 2. So tulindiridde okulaba seasons ez'enjawulo naye nga ku bigambo era still ebyogeddwa abamu ku ba MCs, that was MC Isaac muganda wa MC Cuts. Tugambye nti Cuts akyasobola okukola seasons endala 10 okusinga ye zagambye ez'ettaano zasigaza yabeere ng'ekintu kino akiggala. So mu mbeera eyo tufunye okunyumirwa okwenjawulo okuva mu ba artists ab'enjawulo. Tulabyeko kuba Fille, Busi, Suspect Laser, ba Cuts Music, abayimbi ba Cuts Music, then netufuna abayimbi ab'enjawulo abasobodde okubeera nga bajja okukikwasaganyizaako blood ono ba Tips Fizzy n'abalala bangi nnyo era still wekize mu performances n'abayimbi muzereti nnyo abagizi mwazereeti nnyo then n'abayimbi bazereeti nnyo but nevertheless tufenna tusobodde okubeera nga tutegeera state blood waffe gyalimu and ekirala tusobodde okubeera kwegamba ebadde night nnyo nga teri nnyo na ku mulamwa gwa nti show eno eri serious kubadde kusaaga nnyo kubadde kuseka nnyo kubadde kubadde ebintu bibadde bya kisaago nnyo tubadde tusaaga mu busaazi nga blood afuna moment yeyo nga musanyufu. Why not? So fans bo batanize up abasobodde okubeera nga bajja embeera nebeera nga etambudde bulungi nnyo. So tulindiridde byonna ebinaaba bizze ebisingawo side awo ng'ekintu kino akikwasaganya. Obviously jja gemanya gange mbagaliza akaseera akalungi naye mbagamba nti tubeere nnyo ku Captain Music kubanga ffe tujja kubeerawo okulaba nga tukutuusaako kyonna ekiba kyaka happeninga eno gye tuwangalira nga tukituusaako eyo gy'owangalira. Wekumire Captain Music, a sign out. Team rules. Mujye ku byuma bya DJ. Mani muzanya by'omwagala omwana si byayagala. Nze mawulira mulo si byayagala alina ennyimba 10. Ono omwana yampa flash eriko ennyimba 9.
nagiwuliriza Fille ne mugamba Fille olina alubamu eddako. Fille akyafa eyinza okulondako ennyimba z'ayagala. Kyokka ku mwenda gwe yampa yaŋŋamba ne kano akaana kamanyiira kano. Omanyi bwe yaŋŋamba ninayo 10 kyekigaaniro. Nandi mugikanike ffe tulina obudde bwaffe mukanike kompyuta paka bwekola. Mumulooza tuli ku bwangu nga bannema bali wano DPC Kira Road ali wano oza tuli ku bwangu. Mukanike ebintu byammwe paka bwekola. Bayimbi ki abali eyo mujje muyimbemu. Voltage music mujje muyimbemu. Voltage music mujje tunyimbe. Kasikuzi mukaleke Fille ngaze. Muganda wange nagamba owanike internet waganjangu. Jangu nkufunye jangu. Nagamba owanike internet mwe mulooza mundi mulalu. Oyo mwana muwadde tenda ya kuwanika internet mu buli ghetto gy'amanyi. Jangu jamaa okolabe. Buli amanyi omwana ono amumanyi nti ghetto boy. Nkuwadde tenda wanika wireless internet eya Africell. Buli ghetto gy'oli ozaalidwamu buli ghetto gy'omanyi. Obatereyo ne sola. Omwana atya abakazi mulabi. Atya abakazi tebalya. Byolimu bye bigenda okuba. Nkukulidde hali yakati simanyi kyono obakolera. Akyali muto. This boy is 20 years old, ladies and gentlemen. Kumanyoko. Mbali 19. Waweza 2 wangamba ku birthday twagikola ku Fille of Africa. Twakola birthday ku Fille of Africa ne tukola ne ku Levels. Kwata microphone. Viene mukoye. Play another tune. Ono mwana alina music mbabulira Uganda. Alina music tugenda bweddalu. Ono radio wakubiri. Alina music simanyi ngenda muteeka simanyi weni muta. Zanya ku bintu bimulina eyo. Side soft gwaddako. Banange side soft sina buzibu naye.